ne ku mukutu go naye munnaye accounts bazihakinga ono ye Dr. Twaha Kagabo kituufu ebiri ku social media confirming anti bituufu nze Dr. Twaha Kagabo omwagalwa w'abangi kituufu okubuuza ennaku zino artificial intelligence internet technology mungi ebintu bisobola okubeerawo nga si bituufu naye nja kugamba nti byolaba ebifaananyi byolaba bituufu bya Kagabo Twaha byangesebwa lwaki ovudde ku kibiina kadi gye wajjirako nga wabulayo ebbanga tomanya lugere mukalu lwosalawo ogende bwenaale anti nga bw'okitegedde nti sizoni y'omupiira bw'eba etandise babeerawo abazannyi be baagula ate bw'eba egenda okutandika waliwo abazannyi be bagula ne bagira nga bakyalina mu kiraabu ezo gye bazibaguzeemu naye ne tukitegeera nti omuzannyi Kagabo nti yavaayo mu Chelsea ajja kusamba sizoni ejja Chelsea yamugula naye amaliriza bumaliriza ekyo kyalimu mu ndagaano yamaliriza sizoni ti naye agenda so ekyo mukimanyiiko kakati si kyanjawulo nnyo n'ebibiina by'obufuzi kubanga olunaku lw'olayira lw'otandika okuteekateeka olugendo lwo ate olunajja mu by'obufuzi oba oluusi sizoni ezinaakola ki ezinaddako waliwo ne bebakwata obukwasi ne bamuwanga obuvunaanyizibwa togenda ssebo katukuwa obwa kapiteeni abo ne babeeraawo naye nga mu mutima yakola ki ye yagenda dda naye ne bamukwatira naga nti kale kambeerewo sizoni eno so kya bulijjo kya bugunjufu tekyewuunyisa kubanga n'embeera z'ebibiina zakiteekateeka nti omuntu asobola okukyusa nga tunaatera okugenda mu kalulu Dr. Shembadde buuza nti ffe twakakira dda mu mutima n'ebirowoozo oba obadde tosubscribing ajo ku decision ezitakingibwa okuva ku kitebe ezitakingibwa okuva ku wano kokasi ya ababaka ba NUP akabondo kaabwe ffe tukirabye kati naye wali wagenda dda mwe mukirabye kati naye nga bwe nkugambye nti hawusigaalo agenda okusiibula nti agenze kulya Christmas n'atadde aba tagenze ku olwo aba yagenda dda oba omukyalo okunoba tanoba ku olwo aba yagenda dda okusinziira ku mbeera gy'abadde alaba agatta ebintu bingi najja naga nti kangumiikirizeeko nayendere ddala mu Christmas bampe n'akasente kange nzire kyamulikanya mulinda ti masituula ng'okomawo ddi nga ye ate yakwatagana ddi abalala bamanyi n'okuggyako essimu nga tokyasobola mukola ki mu akisesinga tofunye kutya nti bwebwe bayinza okuteekako w'ekibiina muva kyantalo Kagabo Twaha brandi gwomanyiyo ba Kagabo Twaha bameka yinze Kagabo Twaha brandi ekisinga obukulu ku kisaawa awo oba mu field ya politics candidate kikulu candidate yeyanjudde atya mu bantu be yeetunza atya mu bantu be abo abamulonda okwatagana nabo bulungi oyina kyobakoledde obeera nabo bakufiiringa so yembeere so nze siinamu kubuusabuusa nti wonna nze mmanyi mupiira nze sifa ku kisaawo oba kifaanana kitya fe omupiira nze gwentegeera nze kasitondago entanga nga nsamba so kakati ngisambirawa si kikulu nze kasitondago omupiira oba oli nagusambira mwena mugundi mu National Unity Platform nengusamba era goolo ne zinywa okitegedde bulungi kakati ne wano mu NRM era nja gusamba era gwa amagolo gajja kunywa okusinziira ku ngeri kyoyogeramu olinga agamba bwe kiri munda eyo banne bwoyogeddeko nabo bakoowadda nze siri mukiise w'abantu nze siri mubaka w'ababaka ba Nuupu nze ne representinganga nzekka mu Nuupu era bwe nalaba nti embeera tensobozesa endowooza yange tekwatagana nnyo na ntambula ya bintu nga bwe mbiraba nze njagala nyina ego njagala nnyo okubeera nga kyenjagala okukola ebimu ebinyambyeko mu bulamu bw'ensi eno okutambula nze njagala nnyo independence era nafuba nnyo okulaba nti n'emirimu neekozesa bwe ŋŋamba nti eddwaliro lino enkya muggaleewo nga baggalawo ne mupiira omwo nabeerangamu n'obwa dictator nga nti gwe gundi gw'osamba bubyo jja babuuza be tusamba nabo ne mu ttiimu gundi gw'osamba bakuggemu tusigale nga tuli mwenda at least oba twakola kyenkola ki kyenjagala kakati nagenda okulaba nga sijja kusobola bintu ebyo nze kuyimirira mu mabega g'abantu nga bavuma abantu obanga endowooza yaabwe yawukana nange ate nga
tebasobola kumpuliriza neŋŋamba nti kambate. So bali abalala ababaka bakansala bachairman oba balina ebizibu nga bwe nkunyonyodde siri mubaka waabwe nti bannonda bakiikirira oba mwogezi wa kibiina naye nga nze ku lwange natekanya omutima gwange nenzikiriza nti nyina okola switch. Ekiddiro ekisemba kimu kye wali okkiriziganyizaako ne NUP ng'ababaka ba NUP nawe n'okkiriziganya nabo ku kintu n'ekimu mu paalamenti oba biki by'otakkiriziganya nabo biki bye bakola ebikunyiizize bikuleetedde n'okugenda mu yero? Katonda tatondangako kintu kyonna ku nsi kuno nga kyo kiyina bibi byokka oba nga kiyina birungi byokka. Era example gye nja okuwa ekintu ekimu abantu kye bavuma ennyo kye batayagala kye balwanyisa gwe musota. Abantu buli omu avuma musota atagwagala agukuba naye omusota gw'obadde okimanyi nti guyina ebirungi bingi okusinga ebibi. Era nga nakubuuzizza ebirungi by'omusota osobola okumpaayo ebibi by'omusota osobola okumpaayo nga kimu obeera ng'oli mulabufu nnyo n'oweza 4 oba 5 naye ebirungi byagwo nsobola n'okuwa 30. Kakati n'olwekyo National Unity Platform nga bw'ombuuzizza nti eyina ebirungi era nnyina ensonga nnyingi ez'enjawulo zenzikiriziganya nayo mu nkola y'ebintu mu bizibu eby'eggwanga bino ne butya bwe tuyinza obbitereeza. Naye oluusi ne twawukana mu ngeri gy'ebyanjamu. Okay? Obyanjizza otya ekyo ne twawukana oluusi naye ng'ensonga ntuufu. Era bwe twabairanga tusoma sayansi eyo bakugambanga nti gw'olabye eki nti ndabye kino gwe w'ensonga lwaki kiri bwe kityo oluusi ensonga n'obanga ogimanyi bw'obadde osala magezi ki tukikoletya. So observation assertions n'ebirala. Kakati ebintu ebimu ensonga nga ntuufu naye engeri gy'ozisabuukulula banno bazitegeere era n'owa n'amagezi alternatives zikola ebizibu ebyo tubisolovinge tutya awo watera okuva obuzibu. Naye ng'ensonga bw'oyogera nti waliwo ebibulamu mu nkola y'emirimu and by the way nga ye principal role eya opposition eno it is a component of government eyambeko gavumenti okugijjukiza nti tovuga ndiima line ekkubo bbi wano ovuze endiima naye enkola gyekikolamu oluusi nebeera nga eyawukana. So nzikiriziganya bingi nnyo National Unity Platform byerabye era eyambyeko nnyo eggwanga lino okubaako ebitereera naye ate nze nesikkiriziganya mu bimu. Process entuufu olina kugenda kufula parliament eri endala tukirabe essuuli oba ogenda kuwandiikira sipiika? Buli awasa omukazi tamala kwanjula okitegedde. Mu mbeera y'obufumbo abantu bagamba nti omwana w'abandi ogendayo ne bakumanya abazadde biki naye bw'ogenda okutunuulira abantu abalina abakyala abamanyiddwa ewaabwe percentage eyo ntono. Abalala batuuka n'okufiirwa omukyala ne baga nti leero tumuziise tuti ogenda okuwulira nga bafunye n'ebizu. So n'olwekyo si buli awasa omukazi nti agenda kumala kukwanjula. So kakati oyinsi tomanya gye bulijja tuligenda ne tukyala nga tumaze n'okuzaala abaana. Abantu b'okiikirira oba bateekateeka? Ogambye nti abantu bali kunvuma ku social media olw'okuba nti nasalawo nenga nti njabulire oludda oluwabula nzire ku ludda lundi. Abo yenna we call it being period. Omuntu yenna nnenya ayina ensonga ze. Abantu abalala sijja banenya bambi kubanga omuzannyo omulungi okuva mu ttiimu yo naawe okimanyi kirumamu era mubeera mweraliikirira ne mugamba nti bannange sizoni eno tugenda gikola tutya. Omuzannyi waffe ono adde atukubira ggoolo abadde anyweza amakkati sente zitulemeredde mukiipinga wano abadde atugamba nti contract ye tugize bujja tuyongeremu sente ziganye. Ekyo si kibanenya balina okulumwa kyabuntu naye siina kyabbakolera nyina kgenda n'ensamba. Kakati ate ttiimu yange eri Mbukoto South gyendi ate bo
jukira balonda nze nga nze nsinga era tebannonda nga kabenje bantegeera bulungi ndi mwana nzaala yaawo nsomeddewo nzanyeddewo nkoleddewo bo bantegeera okusinga abantu mmwe abali emitala w'amayanja abeeteekamu olukwasa embwa mu mannyo nti bammanyi nnyo okusinga abantu ba Bukoto South. Kati aba Bukoto South bo bali ku mazina ga kisaanyi baga nti ndaba ku ky'omwana waffe tabaaruka tabaaruka mwana waffe kulikayo mwana waffe so ge mazina ge balimu. So kakati ebyo ebyabalala ab'emitala w'amayanja ebyo siyinza bigenderako aba Bukoto South bali comfortable.